Gasimbagane Ne Bannamawulire Dick Nvule mbabuuzaako nate nti mwasize mutya nnyo basebo ne banyama batuuliza enkya y'olwaleero. Ntuliddewo ku lwamunanga ekibazo taliiwo. Mu studios nina Charles Rwomushana. Charles buuza kubatuuliriza. Abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima olw'obulamu bwe yampa ate nkyabwina bukyaliwo ne leero musiima olw'obulamu bamu abakyabwina abatuuliriza naawe mukulu Diiki kulika Katonda wa kisa. Yes, Katonda wa kisa. Era nsiba ngamba abantu nti kwali kwagala kwe okuba nti nkyali mulamu. Kali bwana bakwa biru zono ze bawa bali milioni 13 ne pressure erinnya oyina kugira mbote kana omukyala atadde rwa pressure kala tulaba nti kisa era kisa kisa so musimanyo lwe kisa naye obulamu bwoyina obulamu bwennyina obulamu bwe tuyina tubukozese okulwanyisa ekibi ne bwekitawo kubuwaayo nengo ovumirira kibi buweeyo because fe twasooka ne bajjaja fe babuwaayo abajulizi bowulira baani ate bubanga bukyali okulanga kituufu nkulukana ebintu ajoyite yolaba amazzi gona gajuda obucupa bwomala okunywa amazzi akacupa kwako katisala amagezi okatwale ku kasasiro iya oba kasasiro oba okunankano ganywerawo ne wakaguze tusuula kacupa mu mwala tusuula kacupa mu drainage kati sebo sikyatwala buveera bwogenda mu supermarket ne bakuwa akaviiro koloti bwe mba sisobola kubyetika byonna nensuulamu nembiteeka mu moloka we can even build that culture wabanga ogenda kushopinga go deliberately genda n'ekikapu genda nga agenza okushopinga bajja yaffe batambulanga na bikapu ne bagenda mu katale nga mu katale mbukomera ebikatale these open markets nga agenze kushopinga why don't you make a plan no genda nga ogenze kola kushopinga owo mugate bobo oguguzi guli mu kaveero already ate kwatweteka mu kaveera so we can together because we tutuze tulina okukolera awamu okulwanyisa okumalawo obutonde bw'ensi. Okay, era negatiddwako mwami Haruna Kanabi gisebbuza kubatuliza. Iria hajusi waliwo abagenze makka naye mwalifuula lyagulissebo njagala kulamusa kubatuwuliriza nenga oludde ogendayo yonna gye muli Gasimbagane tuyinza okuyisa mwakabo tekikirizibwa bagikola nga weesobola waliwo abayinza otuyambako ante tebahijja nga bwekitegedde am I right oyagala kunkwatirako bw'oyambibwako tebeera kijja kwatirako ku birala naye ekyo gandi eyeesobola akole hijja naye ennaku zino muna ezakyuka abalala bazigaba anti kyembadde ngenda okugamba yesu waliwo abazigaba Gasimbagane yagala kugimpa tuyinza okulaba ekyokukola nze ne Charles tuyinza okwekulamu omulimu kulamusa kubatuwuliriza mwakoze n'okukwata fagani bonna n'abatuwuliriza era n'okusaasira abo abafunye ebizibu nadde ndaba wiiki eno waliwo omwami amuyita Basinseera Seeka nga bamutadde mu kooti nti bamuvunaana okuba omuntu e Masaka eyo ne banne ne kooti neegaana okumweyimirira naye sababa amunyweza eyo nemusindika kwa rimanda wiiki 2 ngamba nti rimanda ebeera 14 days yemanyiddwa naye esobola okuba omulamuzi alina discretion okuga nti mu nnaku 7 ate komawo ndabe kiki ekigenda mu maaso. Mukulu Nvule ssebo naawe nate nsanyusa okuddamu okulaba twasembayo okuwuliziganya nga embeera si nnungi naye Mukama Katonda tuga nti byonna yabikola. Rwomushana abadde ayogera ku nsonga naye ndowooza teri ku kya butonde kyokka embeera y'ensi
walabye Nyamwambera yazzeemu n'akulugguka minisita n'agendayo wa finance state for finance Anite manyi ennaku zino bizibu okukwata bangi edda yabeeranga civic education nga sebo yite ebigezo kumanya ba minister prime minister Eric Autema Alimani nga balwawo naye nga nabo siba nga ne ba PS bawaitanga permanent yo secretary wa lubeerera ate nga yabeeranga wa lubeerera naye ennaku zino munange ensi bwetyo bwegenze anti byali bya bano Rwomushana bamukubo demystification of the gun nti tujjawo okutya kweshi kw'emmundu ekyo kigugwe tukibajjemu naye mune tebakoma kutujjamu kiwugwe kya mmundu buli kimu ne bakinaabuula naye Rwomushana abadde akoona wano ku gundi ku butonde bw'ensi naye nze ndowooza nti tukigaziyeemu katono obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi mu bintu bingi tubusudde ebbali mu ngeri gye tutwalamu abaana baffe engeri gye tutwalamu ebintu byaffe bye tukola wiiki ewedde mukulu Nvule bw'otaali twali twogera ku kigambo kya safety ng'oggyeko ekya security president we yayogeredde naye bw'otunuulira bannayuganda bangi ensonga ya safety naffe ffennyini tetugifaako eno y'ensi mwe tuli n'otuuka awantu ng'omuntu yazimba ennyumba z'abapangisa mukulu Rwomushana ndowooza okimanyi bulungi naye nga teyabawa ttooyi ate n'oli najja nainaga nti eyo njagala awo wennyini wengenda okukola naye nga mu kitundu ekyo city council eyinamu abakozi baayo nabo ne bajja mu magezi gaabwe ne baga nti gwazimba tuweemu akasente twogende mu maaso ng'ennyumba teri ku pulaani oba terina toyireeti as long as nga nze akasente nkoze eki nkalidde kaakati oyo omukulu Rwomushana omuntu akola bw'atyo ebyobutonde bw'ensi ebimu alaba nga bibeerawa wala nnyo naye ndowooza ekyo tulina okubeera nga bannayuganda tuddeyo twerowooze nagenda bibaddemu olugambo lwabadde mu mawulire nga tonagenda mu lugambo lubadde mu mawulire oyogedde ku kintu ky'abaana bw'otunulira what we call investment ensimbi households ennyumba ze ziteeka mu kusomesa abaana it's billions of money mu economy naye betuteekamu essente abaana ate si betuwa skills ez'okubaawo so by saawa 11 azuukuka ogenda osaale tozuukusa mwana wo instead ate ozuukusa maid right ateekeko chai akuteereko chai now kati maid bw'amala okuteerako chai omaze okusaala n'ebirala by saawa 3 n'afumbira omwana wo chai omwana azuukuka saawa 3 kati ngeri gyali mu kiwummulo n'anywa chai n'agenda ku games computer kuzannya games alinze ne langi kati omwana agenda okumala university nga life education esomesa ebeesaawo life yona wajiwa maid wajiwa omukozi kati ng'owuwo ensi ayina theory because I had a kid in senior 6 nga tasobola kusopinga kuva mu katale nga n'okuwata ayinza okubatamu tamanyi tasobola n'okumasigiri kugenda kushopinga katale nga mami is not there n'agula nti mami nga yalina okumuyamba amulekala bati mami taliiwo kati ajja kulya amajigo kagaliwo sikamanye owulidde embeera eyo but wano so life kati fe abasindika egaali abavuga egaali abasindika ebigaali kyobola tubakalakata naye nakyo ndowooza si kye kyandibadde nti Rwomushana bw'aba yabonaabona tekitegeeza ndi n'omwana we naye anti kyenkugamba reference eyo abantu bagikola nnyo ffe twasoma nga tetwambadde ngatto naye nze kyeggamba nti advancement ze tufuna ne gye ziva tugenda tulowooza nti ziriwo okwonoona bantu nti bwe baleeta online shopping bakukendeerezeeko kozesa internet ebiseera bye wandimaze ng'ogenda mu katale okole ki naye kitegeeza nti obudde buno bwe basevinze eri gukozeseemu ekirala beeramu ebyamagezi byokola ki nti bwe bw'ogula Rwomushana
noddira water heater nebeera mu nnyumba ng'osumulula mazzi gookya nga togenda kulinda mukyala nti ndeetera ki amazzi. Tukusuubira nti bw'omala okunaaba tuula olowooleza eggwanga. Okiwulira? Ne mukyala wo mu kifo ky'okuleetera amazzi agagookya olw'okuba gali ku ttaapu naye yeeyambisa obudde obwo alowooleza amaka. Kati g'oli ku mukulu management y'omukulu kati nayogeramu ne mukulu Galuga Musinguzi Galuga simanyi oba omumanyi. Now ye yatugamba omwana we era alina omwana mukulu n'abaana bakulu ng'alina hoteeri Chihi kumpe ne boda awo y'omwana bw'aba ava Kampala olinya baasi tewali kuvuga. Na bw'otuuka Chihi oba olina okugenda ewa manager osaba omulimo. You don't go into hotel ya kitange osaba ki omulimo. Manager discretion ye gukuwa kati ate bw'agukuwa yakuwa ekyokukola. Right? The instructions of Garuga. Manager. Ati Garuga hizo mugamba huyo mutwale mufumbiro. No, tayingirayo. Tayingirayo. Mutwale mukulongo. Tayingirayo because manager is in charge. Kati kugenda osabe ki manager omulimo. Radio radio Simba ya tojigenda yunti yange. You go and get a job. Go and get a job. Qualifying ogufune. Of course bw'obali mu holiday manager will give you ngabawa. Nga ne mukyala wa Garuga nga Garuga muyinako amaanyi naye Rwomushana asobola bikola ewe mama w'abaana. Yeah, you know those are contradictions that you know. Naye waba awulidde mukolo Dick katugende mu abala bampulire kwakyeta mpulire naye waba awulidde kati so olaba bino ensonga nkulu nnyo because eggwanga tulisse. I'm looking at a country and message eno njiwa abakulu abakulira culture yaffe wano Ssaabasajja waffe abakulira amadiini tulina okusomesa. We need to reorient ourselves for abakulu because mindset yaffe bw'oba ogenda mu supermarket okugula toy omwana si yagula toy gogula toy. So it is our mindset jeteka muki nabona abana nnyo mwana wange tagenda kubona abona nosanga oyo no mwana wa senior 6 nga tasobola kutambula mu taxi tamanyi na taxi baka weri. Okay Diki ndowooza emu ku nsonga yunebu gye yaleese yabadde eyo yennyini naye tujja gikoonako era sinasigadde neebuuza wa we tuli olwo tutandise ebibadde mawulire weekend mukulu Nvule kansookere ku nsonga za babaka abawawaabirwa oba abaliko abab'emuluguja nti emisango gitandise okutambula naye mu bikulu ebimu bibaddewo abalamuzi abamu bagamba nti ab'amawulire tebasaanye kubeera mu kkooti abamu beekwasizza covid ate abalala ne babakkiriza. Embaala eyo omulamuzi omu yabagambye nti temuyingira n'ow'e Masaka amuyita Ketra Katunguka n'agamba naye tabeetaaga bajja kuba simanyi oba bali bameka abajjuze kkooti naye n'alisabye kituufu ab'amawulire tuli bangi naye ate okubasibira ebweru si kirungi. N'alisabye principal judge ensonga eno agiyingiremu waggwa ate munnange balooya beeyita ba land friends naye mu lockdown ffe bakapere baatukkiriza kusigalawo nga tuli essential naye simanyi omulamuzi omu wali nsinziiro oba babiri n'aga nti ekyo mwemu temujja kubeeramu. Mu ngeri y'emu era ne president n'alonda abalamuzi abapya n'ayongerako kuba kkooti enkulu neyeejulirwamu kuba babadde tebawera. Waliwo ku balamuzi abo waliwo beemulugunyako ekyo kibajja kugenda eri nga bamaze okukola naye omukulu bw'aba akwagadde era onadda ayogera ku Garuga nenzijjawo Garuga nembaako gwe nteekawo nenga nti yakiraba atya omwana n'omukyala n'abalala nga obuyinza babubawadde era nga besalawo nga bwe baagala. Mukulu Nvule mu wiiki y'emu era olunaku lw'eggulo ekitongole kya Uganda National Examinations Board kyafulumizza ebigezo ngoze ebisembayo mu saike eyo ebya Uganda Advanced Certificate of Education naye nga bulijjo statement ne zibaawo performance ya last year yasinze kweno enesinzeeko
nza balina template yaabwe ebeeraawo naye mu byonna mukulu Nvule mwabaddemu ekintu kimu nti mukulu ono secretary wa UNEB yategeezezza eggwanga nti ekigendererwa kya emisomo gino egy'emyaka 2 be baana okusobola okuba nga batandika okulowooza Rwomushana kyayogeddeko nga bategeera kiki ekigenda mu maaso nti bwe bamugamba nti omuzindaalo guguno ng'asobola okuguweta asobola okugukozesa naye yagambye nti mu bibuuzo bye baakoze yagambye nti waabaddewo okubeera nga bwe batunulira bwe bagezesezza abaana ebintu ng'ebyo byonna ate balaba nga gezaako okukozesa oluzungu lack of ability absence of nti omwana nga bw'omugaa nti ekitabo bakigjeewo kati tandika otubuulira nga tasobola naye naaga nti waliwo a lot of recollection nti bino babiŋŋamba naye nga tewaliwo obusobozi busobola kukozesa ki bintu ebyo bantu bayagambye ebibuuzo babibawa naye bwe bagenda okubigira babimisinterpretinga so ekyo nekinzisaayo ku kiri Rwomushana kyabadde ayogerako nti abaana baffe tubasomesezza kukola ki naye nga wano mu kuyita tuzina amazina mangi nnyo naye oluvannyuma bwe tugenda okubateekawo ne twesanga ng'ate kirala nnyo mukulu Nvule era wiiki eno batusuubizza nti nga bulijjo Uganda ggwanga lya kisa ekitiiriikanga abava omubisi amasomero geeyo Zibugangali of course Mbara High School is the only high school but tutuuka wano Makerere guza oli wakati awo obuliddawo because nerinya twalinoonyawo wali ku notes board olaba ate bavudde mu masomero g'abamuwanga Kivumbugana g'akabi gano AAA nga muto akola course wakagamba mpako kuyonge you know that you look seeing so many wachuulirako mwakisawo ku university ngolyaga course wakayo mpange yo nagikolanga nagiba yero kusinga kino ga wajoyina AAA nawe inendowooza embi n'abaana Uganda ndoza bafaanana era eyo tusaana tugijjewo tulinga abaga nti omuntu olw'okuba bwabeere Kampala aba mugezi nnyo nti oweerwa Shamaire oba owekyawente bayitayo district eyo Obote Java akokolo oba saidiz eyo ani n'olowooza nti olw'okuba omuntu ali eyo amagezi takola ki tagalina naye oyaze nga alina CCC naye onaze nga alina AAA aba alina akusaba kosi wakayo ate n'agifotokopinga minisita w'ebyenjigiriza tamanyi enjawulo wakati wa nkoko nzungu na nganda naye nga zonna ziba nkoko zonna ziba nkoko ate eri ebeera nanjeru etukula naye kana akajja nga katakula okubeerwa enkyama enkoko enzungu nazo lyare n'okulya kati ezikyasobola na kuyimirira owekinalayo nga tesobola kuyimirira kulya enkoko ziveeko ezo mukulu Diiki n'abatuwuliriza tugende mu maaso zavudde Afghanistan bayingirawo balenga nti minisita w'ebyenjigiriza ng'atuga nti plani agiina already ministry egiina ey'okugulawo amasomero n'empozi oba oli awo tuba twetaaga naffe nga ba stakeholders tulabe ku plan eyo tumanye erimu ki era egenda kubeera ebimu ku birimu ebitonotono kusooka kugema abaana honorable Mwanga sikola ki naye ndi stakeholder nina abaana mu ssomero ndi ku kakiiko ka ssomero okulaba oba plan efiitingamu ebyo bye batukola ki waliwo yali alina convoy ng'erimu ambulance mu convoy kati watuuka e Karamoja n'abatunuulira n'akwatwa ekisa n'akwata ambulance mu convoy najiwa butulidde you know they are called objects of pity abasasira kati bwe bakulaba muntu kusasira muri byana byaza kwa bita ole kwa kutwara nayo tolowooza nga nti wa stakeholder no you are an object of pity ekyo Rwomushana si kyekyo sebo fete tulimu eyo kategori kubanga nze byenkola si byegayirira
era yensonga lwaki nganti mbeera stakeholder ne plan nali agadde njirabeko manye oba eneefiitinga nedda mukulu nvule va ku bana abalalu abali mu studio bo bennyini besizza wansi tebeeraba nga bastakeholder naye nze siri mu ddaala naye tebaagala kwerimba sigamba ntugowe kaloota nange nalootako nga nvuga ennyonyi bintu bingi byenkoze naye kyeŋŋamba mu tulo jangu mu reality okkirize nti an object of pity awo tujja kuddawo nga mmaliriza ssebo omukulu kibazo nga manya mukulu nvule nga tugenda mu maaso mbadde nkugamba nti Uganda ekisanga kigitiirika ng'omusaayi omubisi gw'enjuki nga nti abava Afghanistan nabo abadduka olw'okubanga abaterebaani batutte gavumenti tuli beetegefu okubakola ki okubasiniriza wano mu ngeri emu era wiiki egenza okuggwako nga ne gavumenti ekitongole ekikola ku bitongole by'obwannakyewa kifulumizza enkalala z'ebyo byegamba nti ebimu bikola tebirina layisinsi ebirala tebireeta nga mbalirira yaazo naye mbadde ndaba wano kibiina kya mukwano gwange owa chapter 4 mukulu Nicholas Opio ne Godba naye yalugendeddemu kulabanga ne bana abakola ku byokulonda sedu nga nawaganyi nammwe gango tunuulira bintu tobitegeera Citizen Coalition for Electoral Democracy agani nammwe temunnabakola ki kuwaayo gwembadde shuwa nga tasobola kuwona ezafiego bana bali mu bya oyiro ebyo bya hoyima ebyo bali tosobola kuwona nabo bonna babatadde naye mukulu Dick ntansa ku musajja ono musobole okumalayo ebintu byane mangu abigamba alabika yazze na bingi nnyo bimuli mu kamwa ayagala biggweyo mangu naye sebeera ne baatugaye nti wiiki abasomesa n'abayizi bonna tufuba okulaba nga bagemesebwa ne Bungereza nebeera yakisa nayo neetubaayo ddoozi 3,000 eja vaccine zinazo zizze President Museveni naye n'agamba bano bamuwanga ne Aisha Kabanda tali n'agamba nti sexual offences bill ne successions bill bye baamuwa atajja kubiteekako mukono n'abagamba bikomewo ewaabwe n'okwogera kwe n'amaliriza nga ssebo agamba nti baddemu beetegereze ensonga eyo ne palamenti nayo ssebo alabye sipiika yagaye nti ayina okulaba nga abakungu ba gavumenti babeerawo ne ba mukulu ob'ebutambala gye batugambye pulezidenti yaga nti gye yakwata ab'emyoga abaali bali enguzi kirungi muwanga waali wana anaatubuulira naye n'ensonga y'emyoga wiiki eno ebaddemu nnyo babaka baga nti gye baagenda tebaalabayo kintu kyonna kitambula ekirungi abamu bagamba byaliyo abalala tebiriyo n'abannaddiini nga nabo baga nti newankubadde ki amasinzizo go gandibadde gakola ki gaggulwawo abantu ne batandika okusaba naye mu mawulire agasinza okunkwata omubabiro wiiki eno omukulu nvule nga mmaliriza ebusi eyo baajaganyizza mbu bafunye ambulance esoose bagambye fully equipped ambulance era owa New Vision yakozesezza omutoga nti Busia gets fast kegandooza Busia bukyanga ebaawo tefunanga ka ambulance erimu byonna nga yaweereddwayo omubaka waaki wa parliament naye ekitundu kiri mu Uganda ekyo mu myaka gino 35 eja President Yoweri Museveni naye nga Busia tefunanga ya ambulance ekola ki erimu byonna esobola okukola emirimu mukulu Dick ebimu bwentyo bwe mbadde mbirabye simanyi oba wali ekisigaddeyo kyoleseeko wabweru mpozi Zambia nibadde bakyajaganya nti opposition yawangudde akalulu naye ndowooza Zambia si bwe gusoose kawunda yakaliko ne bakamukuba ne Kiruba ndowooza ne bakalulu guno gubali gwakusatu ne wabaawo naawo omulala n'omulala waliwo omulala awo so Zambia ndowooza eyo tekyali nsonga ewaabwe nti omusobola okukyusa obukulembeze ne mugenda mu maaso Rwomushana manya anyumirwa nnyo Afghanistan nayo si bwe bibaddeyo baterebaani bali mu buyinza kati n'abantu badduka misinde tebalina kye babagambyeko naye buli omu adduka kulinnya nnyonyi Biden yagambye affe tetugendanga kuteekayo gavumenti wa
twabawagira ne tubawa ebyokulwanyisa nengeri nabo abantu emyaka 2 oba spirit tebagiyina isobola okulwanirira eggwanga lyabwe n'agambye have been spending trillions of dollars naye ate wiiki egenza okugwawo bagende nti bazze Congo kulwanyisa ADF. webale nnyo katuveko mu bulango tukome tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire edakiika zino ebula 28 okulesaawa 5 ez'okumakya tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios nina Haruna Kanabi nina Charles Rwomushana ne Honorable Muwanga Kivumbi. ono Kanabi amanyi eddiini yaffe y'obusiraamu munywanyiwo bafuna ekirungi omujagulizaako nebirwa lugoye lupya wabirwawo nsanzewo akantu akalungi ennyo nkalengedde nange mu covid muno ne bangamba nanyiniko waffe wa wano ne mungamba musebo yogayoga wadde kalabise waje kayisenga akafufuka kakubye naye omulungi tabula bamusiimulako busiimuzi so omuganda wange yogayoga era weewaawo gwe bayozayoza nga tayinyiga. Anyway, abantu bali malisha basobola okumanya ani gwe bayozayo kubanga yegwagamba mu covid nze mbadde nsubira mirambo. Okay, tugende ku mulamwa gwaffe. Wiiki eno gye tukuba amabega tulaba nti omukulembeze w'eggwanga yavudde n'ayogera ku nsonga ya human rights ku ddembe ly'obuntu naddala ebitongole ebikuuma ddembe okuyisaamu olugaayo mu bantu okutulugunya abantu. Naye ate ne tulaba n'ekirala nti era mu wiiki y'emu tulaba nti omukulembeze w'eggwanga ate avuddeyo n'alumbagana ebitongole bw'ebibiina ebitunuulira eddembe ly'obuntu tugambe nga chapter 4 tugambe nga sedu n'ebirala bingi biri mu lukalala biwererako ddala. Haruna biwera bimekaawo si byokka ne NGOs eziwerako naye omu ku abo bino byonna bayira ebitongole byetwogerako birwanyisa ddembe ly'abuntu. On one hand omukulembeze w'eggwanga agamba nti nno bannaye mulekerawo okutyobola eddembe ly'obuntu network for active citizens nga batali mu bali Rwomushana babadde ayogerako nti mulina stakeholder mu byenjigiriza nga so ku mukono ogumu tulaba nti awagira nti oba ayogera ekituufu nti ddala ekituufu waliwo okutyobola eddembe ly'obuntu. Ate ku mukono mulala ebitongole ebibadde bivaayo okulwanya eddembe ly'obuntu ate nabyo n'atandika okubiggala. Haruna nsaba tutandika naawe mbeera eri mu ggwanga ku nsonga zino ogyogerako otya ey'okutulugunya abantu then n'ebitongole ebyandibadde biyamba ku kutulugunya ku ddembe ly'abantu ebivaayo okulwanira eddembe ly'obuntu ate omukulembeze w'eggwanga oba gavumenti yavuddeyo netandika okubiggala nga bagamba nti emirimu gyabyo tekola bulungi. Ekimu ku ebyo tebawaayo nsaasaanya yaabwe nawa gye bajja ssente ze bakozesa mu kukola emirimu gyabwe. Ndowooza kansokere ddala Rwomushana yali mu CA be baba bagase mateeka yaabwe era tewali yabatuma okola ky'okubaga semateeka beteekawo ne babalonda ne baga ntugenze kubakolera semateeka beteekawo bweteesi babe bakirowoozo kyavamu abatukulembera nti twetaaga okukyusa semateeka nti era kiriko okuba ebizibu byonna bye tulabye enfuga embi biki oli awo tetwayina semateeka mulambulukufu bulungi ne batuula emyaka gyali 2 ndowooza ne beeyongeramu ne baleeta brains zonna muli nene yava Rwenshama nayo nejja nekola ki ne bateekamu chapter number ku ddembe ly'obuntu eri kwata ku abantu engeri gye balina okuyisibwamu era bonna ne bagikkaanyaako. Kati simanyi semateeka yayita mu 95 kati myaka emeka ndowooza tulinga myaka 3
bemba sibaze bubiri oba katolaga 95 paka kati naye bw'ojja otunuulira emyaka egyo gyonna gye tuzze tuyitamu 26 nti mu ssemateeka omwo mulimu kye bayita the right to habeas corpus kirulimi kimenyemenye mwetu habeas corpus oba lulatini the writ The writ first time okukiwulira nakiwulira ku mugezi kakyama nga mulimu yaleta motion the writ of habeas corpus mwenyewe yayiramu akwako is inviolable nogamba titiki kati wapakabulo nagamba I put the question those in favor say aye the contrary no nendo kulira nga bagambye aye kati nga byona sibitegira I was a graduate nenga writ simanyi nti oba omuntu kale omuyina leeta omulambo gwe lwaki tewasaba procedure no of course those are orders court zeyina obuyinza sosorali maziri satu nti omuntu bw'abanga bamutwala ne bamusiba n'ogenda mu kkooti oba bamutwala nga tomanyi wajali eyo terinda nakulinda omulamuzi bw'aba waali essaawa eyo atuula n'aweerawo ekiragiro mumuleete nti gwe avunaanyizibwa leeta omuntu oyo aye twateekamu netteeka eyo tekyusibwa Parliament esobola okukyusa byekyusa naye tukwata kiri chapter 4 yonna kumpi ndowooza erina kugifunako referendum ne tujja nga tulaba nalabako mukulu Katumba Wamala general minister wa works kati ndowooza oba yali CDF ebiseera ebyo nga kooti eyisiza order najja n'omuntu oyo gwe baali bataddeko ekiragiro ekyo naga nti akooti omuntu tumulina era tugenda mumutwala wa mukooti nga musajja mujaasi emyaka ne gijja nga gyeyongera ne tutuuka ekiseera ng'ekibiragiro byebimu babiyisa naye ng'omulamuzi abuuza looya gwe bakiwadde omuntu aliwa are you really going to serve this order emyaka gijja gitambula ne tutuuka ekiseera kooti n'egamba director wa ISO nti jangu onyonnyolewo abantu abakola ki n'atalinyayo ne looya yennyini eyandyagadde okubeera ng'afayiringa eyo writ for habeas corpus ng'asooka kubuuza naye ebyo bye tugenda okukola abantu banaabajjayo ne tujja mu kiseera ng'olina inspector general of police nga n'amateeka weegali omuntu anaabeeranga mu kkomera essaawa 48 n'omutwala mu kkooti bano abagezi bye baatuwa bano abaava erw'enshama n'awalala abaakola ssemateeka ne batugamba nti essaawa 48 omuntu anaabeera mu gundi bw'aba atagize omuntu we next of kin looya we ne dokita abo abantu basatu tebagaanibwa kukola ki kumulaba tuli mu ssemateeka ne bukya ku makya ng'olina ekifo baakiyitanga Nalufeenya ng'akitaddewo inspector general wa police naye nga taliimu na kasonyi ng'ebikolebwayo n'akuuma abantu ennaku 48 ennaku 3 wiiki myezi myaka naye nga takoze eki nga tavunaaniddwa mu kkooti okutuusa oli eyamuteekawo bwe yatuuka n'aga nti alabika ndowooza byonkolera kati si byenjagala kannonda omulala Nalufeenya neevaawo neddayo ku nnomo poliisi naye nga tewali muntu n'omu akoze eki avunaaniddwa bano bamuwanga baabatwalayo ne bakola ttuwa ajja kutubuulira naye batuukawo nga n'okuyingira waliwo ayina obuyinza naye nga poliisi erina okubeera accessible naye Nalufeenya yali tekola ki nga teri accessible egyo myaka gyonna gijja kati wano we tutuuse olwaleero twewuunyiza bwereere ne tugaa nti abantu balina eddembe ery'okukuŋŋaana bakole ebyobufuzi bamuwanga bakonvinsinge be baagala babawagire abatabawagidde basigale nga bawagira ekirala
nti abantu bakuba akalulu baleeta abakulembeze be baagala. Obululu bwe butuuka tulaba ki? Miggo akasembyeyo kabadde nga lutalo amasasi. Abamawulire bakubiddwa. Naye ng'ogambye nti mu ddembe eryaweebwa abantu, genda mu article ya ndowooza ya 29 eri ku freedom of expression, niyeegamba nti mu kwogera ng'abantu beegazaanyiza mu ddembe lyabwe, n'agamba which shall include press freedom, n'eddembe ly'amawulire lijja kukola ki? Lijja kubeeramu. Tutuuke olwaleero mukulu Dick, abantu babaddewo ng'okyaza omuntu mu studio mu biseera by'akalulu, naye ng'ebweru olekayo abagamba nti owange essaawa yonna bwegiwunya mukola ki? Mututegeeza. Muntemyako. Abalala bazze babakudde mu studio mwennyini ne babakola ki? Ne babajjamu. Abalala ne bagenda radio ne bazijjako. Ebyo sina byamakomera. Just bantu kukuba mu pepe gwabwe. Ne tujja ne waba baga nti afunze bwe mbasiri mu government. Tutwale no concept ya non-government organization. Naffe tugikozese. Nti Diiki, Muwanga, Rwomushana bwe tufaananya ebirowoozo, waliwo ebintu bye tusobola okubeera nga tulondoola. Gavumenti ne tugiwa amagezi, oba n'abantu nabo ne tubempawalinga. Byatandikiriza mpola, etteeka balireese, muyina okutegeeza ddiso, muyina ng'ola nti ekigendererwa kyonna kyakuteekawo mateeka agafunza ono ayina endowooza ne munne ng'ayagala bateekewo ki, nga bwe ndabye wano organization network for active citizens. Njagala okulaba abatuuze abasobola okubuuza omukulembeze waabwe ensonga ku levo zonna. Bw'oba oli chairman w'erosi totulimba kino ky'olina okukola, ng'eno network for active citizens ekuyambyeko. Kati olwaleero bamuga nti naawe nedda ssebo, eyo eddembe lyoyagala okwegazaanyizaamu, otuwe ba citizens abali active abagenda okubuuza Muwanga nga zzeeyo ebutambala, nti omulimu gwo leka kutulimba si gwa nguudo wabula gwa tuteeseza, wakayimirira ku fulowa emirundi emeka. Eyo bamuga nti sookodde ebbali, leeta kino oba tokoze kino. Omulala ajja kugamba nti amateeka weegali. Spiriti y'amateeka, omutima gw'oleeteramu etteeka gwakuwono ddembe, akuwe ba citizens abali active, oba gwakulabanga omukontrolinga. Kati awo wonna tujje nga tutunuulira, tulyoke tutuuke ku speech eno eyabaddemu okuddamu okusoma speech ezaali za 2017 ne 2019. Kuba tulinga ababaddemu nga tugaa nti bino mugira naye nali nabyogerako dda. Okiraba ebyo byonna lwaki bibaawo? Nti twali wano mukulu Honorable Sebaggala ne bano bamuwanga nga bakulembedde ekiwendo, nga bagamba nti iso eyina abantu beesibye, tebali makomera amatuufu, bali luddawa. Tugenza okuva mu kalulu nga waliwo abantu abakwatibwa. President yennyini n'abeera ku rekodi n'agamba nti mu Uganda eno gye nkulembera tewali muntu ajja kubula. Ne bukeera ku makya agamba nti gundi baamusudde ennankani, waliwo be basudde mu constituency ya mukulu Muwanga ono. Saidi ezo ng'ogenda ebuwamaawo ne babasuulaawo, oli n'atambula n'addayo ewaabwe n'agamba nti obadde wanti nange simanyi, naye bankomezzaawo ne bakola ki? Ne bansuula, ne banteeka. Naye nga bano ba Rwomushana ssemateeka bamukola ki? Bamukola. Fundamental question gye tubuuza olwaleero, n'abo abatukulembera, ssemateeka ono tukyamukkiririzaamu oba twamuteeka bagiyitanga batya abeyanse? Manyi twalinawo wano etteeka eriga nti system emu beeneebanga ng'eri mu nkola, endala eneebeeranga mu abeyanse. Abeyanse egeza nti gwe genda weebakeko, eri silent oba eri muted, ng'ogenda ennaku zino ku Zoom aga nti mute your mic. Kati constitution twagimutinga kubanga ebyo ebintu byonna bizze bibaawo. Nze ye issue gye naali agadde President Museveni akole ki? Atutegeeze. Kati ekyo bw'omala okitunuulira n'otunuulira spiriti y'abantu abalina obuvunaanyizibwa, nti twateekawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu, era mu ssemateeka bano ba Rwomushana ne bakawo obuyinza bw'otolabanga, ne baga nti nga bamugambye oba nga tebannaba namugamba, bakozesa ekigambo on its own volition.
ko kenyini nga kalabye nti ebintu bikola ki bitambudde tebiri mu mateeka bityoboola eddembe ly'obuntu kanaayimukanga ne kagenda ne kayingira mu nsonga ezo ko kenyini chairman naafa n'omala emyaka nga tolina chairman n'oteekawo chairman ate n'oddira omuntu omu ku commissioner n'omugjayo n'omutwala awalala naye nga bagambye nti tekasobola kutuula ng'abantu tebawera n'okajjuzaako ate n'omala n'okakola ki n'okajjako kati ne kinzizaayo ku kintu kimu nti waliwo ekigambo nze kikyantawaanya era nali ngamba Rwomushana wana akinnyonnyole bulungi naye balina gye bagaa nti UPDF historical mission. It's the NRA historical mission. Bali bagita mishani, bagita missioni, abalagita misoni. Kakati depending je wasomero Olungereza. Kati nga nsigala nebuuza, what is that mission? Tuyinza okuba ffe bannansi tutunuulira bino byonna bano bamuwanga basibye amataayi mbu tulina executive, legislature, judiciary, nga naye historical mission yaga nti tulina okubeera na ideology eyaffe etatambulira kuze tuyita western values. Kukiwulira nti gwe eno bakuteerawo bino n'obitunula naye nga mission yendeno ndala ngambye nti ntabuse bintabula oluusi kati nga historical mission eyo sigikola ki togitegeera kuba ndabawo abantu nga bali so powerful naye nga constitution yaffe tugamba nti tewali ali waggulu w'amateeka. N'omukulembeze bwajja publicly naye kyatukola ki kyatugamba naye tugenda okulaba ate ebikolwa nga byanjawo nga biriwo ebimu ebitwala abantu abamu nga bo amateeka tegabakwatako nga balinganga mukwano gwange tamayo mirundi yagamba nga nti amateeka ga wano mu nyumba ya Nabbubi gakwata ki buno buuka butono abalala tebakola ki tegabakwatako. So historical mission eyo nze njagala nnyo gitegeera etegeeza ki kubanga tuyinza okubanga ffe abannayuganda baatuleka ebbali nga bali bannannyini kintu abakireeta ne baleeta bano bonna Rwomushana ne baleeta bamuwanga ne batulimba nti freedom media freedom tugibawadde namwe NGOs mutuule nga buli lwe mugenda okukola ne muba nga temuli mu layini ya historical mission. Haruna kanveeko mu bulango oba oli awo Charles ajja tubuulira historical mission erietya